By the power king give up nominated. I want to know back on Mukulu otidde? Mukama nkusaba gwe yatandika olugendo lwange ate era nkimanyi bulungi nga ojja kunsobozesa obumaliriza. Leero nzize ku ssomero nkusaba batica bwe basomesa mbikwate ate era nveemu omuntu ow'omugaso mu ggwanga ne mu kitundu kyendimu, nga ddala ne mu kitundu kyendimu abalimu banneenyumirizaamu. Bannaye mwenna abalula n'abatuuliriza nsaba Power King bannominatinze nsaba kunnonda ate era essuubi ndirina nti nja kuwangula. Nsaba busabi omanyi obwaga nti nsaba busabi naye siragira. Basebo ne banyawo nange nsaba busabi naye siragidde munnonde. Omuzadde wo yaani? Muzadde wange Mr. Ndola George. Enamba y'esimu. Musanvu munaana mwenda. Yodde. No, never already yeah. Why you are yodde on eno wana? 0 nya. 0 musanvu 0 nya. Ana musatu. Sabo musanvu. Oyina ekitone kyonna? Kyaki? Kyabuduuka. Wazaalibwa ddi? Azaalibwa omwaka ogw'omusanvu omwezi ogwokusatu. Lei moja. Kutubana kudo mudomo. Yes. Tugane mudomo. No, mbuza gwa salawo. Bino tubirede? Nanti namba. Otuva wano. After here. Yeah. Okay. Of course. Okay. Ekyo kiri mu plan. No, madi temunaba kusiga paint. Rim? Six pens. 6 pencils. 6 TPs. Toilet papers. 6. You give them to me. Set. Graph book. There are 2. Kamera bili na kwa tendo hivi. We have a graph book and an art book. How many graph books do you have? 2. 2. Yes. Then art book. 1. Atlas. Dictionary.
Ruler. Box file. ogenda bakolera bakyabo tewali bagamba asiise teyejjusa nayenze nasirikirira siise teyejjusa ogenda bakuba bukubi kitabo ekitabo kyo nkimanyi ngenda kibaku kati olina kogenda okunkolerayo ekyo ngenda kufukamira wansi nga ofukamiridde ki ekigaanyi ngenda kwetondera ngenda kusaba madamu anyambeko mu luzungu kubanga gyembadde nsomera oluzungu luli wansi nnyo naye nyangu nsaba nze gwoba osimukukwata yakoze ku brain parent school buli kimu kiwedde ogenda kuliga amiina oyagala atandikire wa mu spellings ki mu kulwogera spelling okulwogera n'okuluwandiika baka akagambo koluzungu komugamba ku byomusabye oba lufuubu gweyogera bwogezi yamanyi watandikira mu luzungu ng'omusaba akuyigirize nga obyogedde mu Luganda I want to know English, but all the children's talking from English, and I want to know the English. oweddeyo sebo weeyongere ebiranga omusaba mu luzungu sebo sebo alina omumanya wayo otandikira weeyongere yoyongere amanyi watandikira ate abo mwebaza mwebaziza kubanga teeka microphone okoze eki agenda kukwatirako wekyoyogera nnyo mu Luganda musabe mu luzungu sebo tota vidiyo anti amanyi wa Basewo ne banyabo Kabaka Mwanga agenda kukyusa akomewo ate nga afuuse full student wa brain parents labe uniform anaginyumirwa oba tajja kunyuma so katumukwase secretary agende naye akyuse engoye Basebo ne banyabo yono omwami eyanyirira bane Mukama w'amaanyi omusajja yegera bigambo byebi nanyirira Kabaka Mwanga sawa zino bwati bwafaananye ali mu international school bazina uniform size zaffe abasomera mu UPE nedda kala zizo ono bamaluuni akapale kako stocks paka wansi doza kamera we nayo omwana mujeyo owulira otya sawa zino aka uniform owulira otya feeling muri lwansonga stocks temuyenga temulinga nandika ekigere akaddemu ako
Ewa mu mukyalo kola ki? Esaati ye ya uniform n'empale. Uniform temuba naye nga wabaawo. N'otandika omusinde mpaka ku ssomero. Ogenda obwinja bukunyirya mbeera y'omukyalo naye ni musanyufu. Ndi mu ngato ni mu stocks ate era nga nsuubira ngenda soma bulungi. N'osanga Katonda ssaawa zino Katonda omugamba bigambo ki? Lwakubeera tasangika naye mutuufu ne musanga simanyi nakumanyi. Simanyi kye mukolera kubanga sirina. Taata, omwana ono wali obaddekawo n'okirowooza nti yinkeera lumu mu primary eno gy'alimu kuba mu maaso eyo mu future osanga era oba omwana wo oba omusuubira ajja kubeera bulungi avuge moto naye mu kaseera kano mu myezi egitali gyaweza ebiri obadde osuubira omwana okubanga ali mu ssomero njagala banne awakame omulageko swimming pool ezo omulage ku bibiina olage n'omwana ono obadde okiteeberezaamu kiyinza okukeera nga omwana ali wano ku ssaawa eno waali ng'ate ali buli kimu tetaddemu wadde n'ekikumi owulira otya muzeeyi? Kyamazima mpulira essanyu lingi okulaba nti omwana ssaawa eno tuli ku ssomero era amaze okwambala yunifoomu ekikakasa nti ssaawa eno ali kuki ku ssomero. Kyamazima essanyu lina lingi naye nga mu ssanyu eringi lye nnina era olaba obwedda nkutunuulira ntunya mwami Layimoja neebuuza mutima gwalina gwa bbulu gwa kiragala gwa nkula ki kubanga ekyamazima nga bw'oyogedde nti omwana yayogera ebigambo byayogere naye okulabika nti bisobodde okusitula omwana bisobodde okusitula omuzadde awamu famire yonna okulaba nti tubeera ku mitimbagano tubeera mu bifo eby'enjawulo olw'ebigambo ebyo ebirungi bwe bito. Kyamazima nina essanyu gitirivu nnyo era kyensaba Kabaka Mwanga kwe kulabika nti afaayo n'akola ky'alina okukola. Wano tebaleetawo maanyi wabula oleetawo obunafu bwo ate bo ne bakuteekamu amaanyi ag'amagezi kubanga ozze oli munafu. Neebaza essomero liba lyesomesa omwana tikyasiine bayirawo omuntu ayinza okuba nga takusomesezza kyabadde alina kukusomesa kyonna kimanyi naye n'abaako ate ekimu kyakuyambamu nti tikyasiine abadde alina omwana naddala ng'asinga nnyo bakwasisa empisa. Kale essomero buyamba muzirimu bw'abadde asomera naye lisomesezza wewawo nti bw'oba olina akasente mu nsawo nga weyita omugagga ate bw'otuuka ku mugaggaazi kusinza omanya nti gw'oli muki mwavu kati ate eriyo n'ataatuukako ono wabadde asomera nga ye ali eyo bambi tabitegeera nga nemugaa nti wandiika erinnya lyo ne bw'omugaa nti somera kapande kwegaba bambi abazadde baliyo mu kyalo babonaabona n'abaki n'abaana naye okulaba nti Kabaka Mwanga atuusewa ekyamazima Katonda w'amaanyi era kwongera kumusaba amukwatireko amuwe ekirabo eky'obulamu kubanga kyekisinga byonna. Nze mmanyi w'oli Layimoja w'oli omwana ono ajja kusoma Ajja ssoma kyemmanyi nti nga w'oli omwana ajja kusoma kuba okusomoozebwa kunene nnyo kw'ofunye ng'olina omwana okiraba oluusi ffe abazadde kwe tutannafuna naye nga gwali naye okufunye lwakuba nti nayongera okugumya nakuga nti gobeera na mwana ekituufu nkimanyi nti ali seefu waali okutuusa lwonotuusa ekigendererwa kyo bwe naawe ekyo kyajjanga kirugaa kanoonyo abaana bangi mu ggwanga ne mu famire gy'ova wali abaana naye tiwasobola kugenda kunoonya mwana tujja wamu gaa nti kamutwale ebukalango mufunire wasomera naye okulaba nti wasobola okunoonya lugenda jjuma Kabaka Mwanga n'omuleeta bamaama mbeebaza ne sikwebaza okulabika nti mwe abamu abayongedde okuteekamu ekinyusi kubanga okuyingira omuntu gy'avudde era akaala n'ogamba nti ajje ku ssomero lyaffe wano naye tubeereko naye kyamazima kyatteema tukyebaliza Katonda natusaba Katonda atuyambire ddala ku kintu ky'ogosengayo kino munkwatireko muntereko amaanyi siragira ebyo byonna nsaba mpita mu kulabika nti afuuka omuntu ow'omugaso Mukama yeebala twongera kwebaza Ino mu domu kale abasone banyina eno process y'okwambala yunifoomu omulabye omusajja ali simaati alimye ebyaddala so katugenda kuva wano aye tugende tulabe gyagenda osula tuleke nga tumwalidde obuliri tetumute atandike emirimu gy'okakkalabya n'emisomo enyumira abantu ng'eddakika nyingi
Asome banyabo saazi okugenda owali na junior jasomera mu kibiina yambe kinna mwagenda okutuula. Inaba kubasa mu shoti ya Yes, Kabaka Mwanga. Kakati tulize mu kibiina kya P6. Kabaka Mwanga mwagenda okubeera nga asomera. Tusanzeemu banne bali ku lanchi. Mutwe ku mmere. Sebo Asera ategana. Wakolere musango kibooko. Teri musimanyi Kabaka Mwanga. Basomesa, try to concentrate. Kati tubadde kyekizo okugamba. Tuli tubadde mu masaali gaffe concentrating amuki. Kusoma bw'omwana omukulu. Tugira abakutulidde bangi. Abasookebwako be bano b'osoma nabo. So, obanyiwe abe oba muteba kanga osoma ebigambo. Concentrating. Ekisinga abasinga kitwagala kati. Omuntu w'amaanyi omugaso. Sijja kukwerabira kugamba nti abantu abafolowinga bako kyewagamba akaseera kano kolimu. Abantu ade bafolowinga beeyanza nnyo naye essaawa zino ntuuse mu kibiina mwendo somera era mwengi ate mbakakasa ngenda soma bulungi nga bwe mwagala era nga bwe mwaŋŋamba kubanga buli omuyadagamba njagala soma bulungi ekimu era kituukiza banyabo ne bassebo nga bwe baba kiŋŋambye era essanyu nina lingi tuuse mu kibiina mwendo somera. Okay. So ndowooza byebyo ate tweyolekere tulabe gyagenda osula tulaba ate domiti zifaananye zitya twala obuliri twogerere badirekita b'essomero tugende n'ekizimbe kya mulembe era twebaza nnyo management ya parents banne mwebale olaba tubajja wansi kati ng'ono naye ali mu kansi oyo omukulu Kange kaddawa. So ne banyaba kyakabinya abekumidde kusema official amani olwaleero nabaganda enzerwa imoja basema namugamba etulako wali mu katebe ensonga zino leero zegusize ng'engeri nazitandika kazegusize so akaseera kano saa ziri saa 8 abaana bakava mu lunch bakyaddeko kusomera parents nga tukolekedde muganda affe Kabaka Mwanga saawa zino tuli mu ofiisi mugirabeera enyirira nnyo kamera ziri buli wamu essomero ly'amaanyi era nga bemuliraba kansooke mpa omuzindalo guno direkita w'essomero atubuuzeeko ate oba tulabe kikyagamba kalinyabo Kabaka Mwanga tumuleese abantu banjulire ku mannyago then obabuulire kyekikuli ku mutima gwo anyumye kiri kitya. Amannya agange nze Olivia Goloba nga nze director ali ku Brown ow'essomero lino. Kabaka Mwanga twamulinze obwedda kuba okuva Sande buli muzadde obwedda atukanga twagala kulaba Kabaka Mwanga ngamba Kabaka Mwanga akoze eki naye ekirungi nti kati amaze n'atuuka era tuli basanyufu nnyo nga bwe mumulaba ali smart ali yetegese okugenda mu kilaasi era kati ava mu lunch after lunch agenda mu kilaasi naye nga twagala okwebaza mwenna abasobodde okwasaganya ensonga ya Kabaka Mwanga
olwokubanga mumuleese ne taata twagala okumwebaza naye taata tuli wano ne muto wa Kabaka Mwanga naye waali twebaza taata olwokubanga azze n'alaba Kabaka Mwanga gyali abantu abasinga balimba ne bagamba omwana tumututte okumusomesa tumutomututte naye twagala okwebaza Raymond olw'okuba nti abadde mwesigwa nti asazizaamu kyonna abantu kyebandirowoozebwa nti olugayi yalya ssente z'omwana yamulirako ssente naye twagala okwebaza Katonda Kabaka Mwanga atuuse era tugenda mukwatako n'amaanyi era tumusuubiriramu first grade kuba musajja mugezi Kabaka Mwanga musajja mugezi. Taata kimanyi tosinkanangako dayirekita wa ssomero lino ebigambo byokimanyi olina bingi naye mu ebyo ebigambo ebingi yagala obifunzefunze oleko dayirekita obugambo bw'obugamba. Neeyanziza nnyo ekyamazima dayirekita amannya gange nze Linda George William nga mbeera musomera Ssaabasajja Kabaka eyekooki omulongo Ssaabagabo Buyamba omuleka gwa Ssaabagabo Kayonza Lwaniro. Ekyamazima nina essanyu lingi okulaba nti omwana wange Luyinda Junior ate kati Kabaka Mwanga asobodde ebigambo ebyamuvaamu ebyamusomesebwa nga jjajjaawe byeyasobola okukwata ebimutuusiza ku kintu kino. Era maama wange oyo jjajja w'abaana abo amaze emyaka 16 yafuna stroke mu magulu n'abanga tabawa kati abaana abo badde bamukolera emirimu nnyo nga bagande babaze bange mwebale kumukolera ebirungi mukoledde ebirungi nabakola. So kati omwana oyo yakwata ekintu ekyo naye we yakwata mu vidiyo n'alaba nga aliridi n'agamba Kabaka Mwanga nga naye alaba aliridi nga Kabaka Mwanga. So mu bufunze madamu twebaza nese kwebaza yenna era nebaza essomero Brain Parent Mukalango Day and Primary School kulabika nti lyasobodde okuwa Kabaka Mwanga omukisa ajje mu ssomero lino asomerengako okwongera okubangukamu. Era nja kusaba dayirekita nti omuntu oyo tumukwateko si munkwate embi si munkwate y'amaanyi naye munkwata ey'ekikugu asobole okulabika n'afuuka omuntu w'omugaso. Neyanziza mukulu Limoja naye nga neebaliza ddala amaliza neebaza nnyo mwami Limoja ekyamazima omutima gw'alina manyi bonna naye omutemu agamba nina omutima n'omubbi agamba nina omutima n'akola ebirungi naye alina omuki naye omutima omulungi mwami Limoja gw'alina wamu n'abantu bonna abatukwatiddeko besisobola kuga nti ono bangi abasobodde okuwa omwana buli kantu kyamazima sijja kuga nti kuliko ennusu yange ebintu by'omwana wabula abantu abasobodde okutwagala era bebali nnyo bebali kutwagala bongere okutwagala konda kwegwo twamuguliddewo akawunti okulabika nga bamwoyo gwa ggwanga bamuteera kaka n'asobola omuyamba mu maaso. Mukama abawe omukisa. Luyinda Junior Ganda Lusemba obwoyo mukulu. Njagala obeeko obubaka bw'otuusa eri abantu basatu dayirekita w'essomero taata wo naffe bafaani bo. Nsooka okwebaza omukulu dayirekita w'essomero lino okuba n'agamba mutuufu ajja asomere wano mutuufu osanga batono abakola ekintu ekyo nyabo neyanziza nnyo muyanzi banaye bafaani bange ebiri ebya TikTok onsoose kubiteekako ebbali male kutambuza misomo gyange ate tunaabirawa mu luwumula kamale kusoma naye nga neyanzeege byonna bye munkoledde bannayuganda abakyala awamu n'abaami neyanzeege ate ne bakyakukolera bongere ekituufu kubanga mutuufu banyambyeko nnyo ya music digital wizard ga abasajja abambeereddewo nnyo. Taata wange mwebaza nnyo kubanga singa teyasalawo naga nti agende naga asigale wano era wano singa ebibibi tebyenfumye mukino ate anenyongera nnyo okumwebaza kubanga era singa
teyankuza bulungi vidiyo eyo teyalisanyukira vidiyo eyo teyalisanyukira naye nze bazadde bange mbawa ekitiibwa buli kimu kwegamba bazadde bange mbatya nnyo kubanga waliwo okuza omwana nomuwa ennyo omukiri ate eganakuba embooko mu mukulu naye nze neyazanye taata wange maama wange bonna ne jjajjange bankuzizza bulungi. Biki byosuubiza abazadde bo naffe awamu wano tusuubize nti ogenda kusoma banaye bafaani bange mwenna abantu mwenna bankwatiddeko bazadde bange mwenna ngenda soma bulungi kubanga buyaddanko buyambi yadda ngamba nenjagala osome nnyo ekirooto kyammwe ngenda kituukiriza era ngenda kusoma bulungi. biki byosuubira mwana ono nze junior musuubiramu bingi nnyo baserebu gye bali abamu nga batwala kitone kyokka ekyokusoma ne bakyerabira naye nze okusinziira nga bwendaba junior simusuubiriza kuba serebu kyokka musuubira okuba nti omuntu alina ekintu kyakola tugambe gye bali balooya nga looya naye ng'ayinza olumala ejyawa looya ayina emirala ng'egijjo gyakola nga guno ogw'okubeera nti kati ayina akatembano ye kyemulabamu musuubiramu ekintu ekinene era ajja kuba ankoze bubi nnyo kuba nze muyinamu essuubi ddene okuba nti tafuuse ekintu kinene musuubira okubeera balooyo oba inginiya oba dokita byebintu ebimu byenkusuubiramu osobole okuyamba taata ng'akuze kati ne taata akwenyumiririzamu naawe ate osobole okubeera nti oyamba ku baana abalala nti bw'olaba omwana yetaaga obuyamba nti ani yabadde eyamuyambye Kabaka Mwanga yessebo kale banaye ndowooza tumaze okulunjesanyenga omwana ono wano saawa zino agendagenda mu kibiina kubanga kati njuza saawa ya after lunch twabalaze dda wagenda okubanga asula musigadde byawedde dda so fulumemu katini tubuze kubasomesa omu babiri basatu tuwanjuleyo n'omwana ate tubasiibule. Yes, Saimo official, subscribe and follow. Kati mpozi waliwo ekirala kye tubadde twerabidde waliwo director waffe yasooka okulabira ddala omukulu ono Kabaka Mwanga omwami oyo bamuyita omwami Marvin Stephen Gwete ng'ali Manchester UK banaye tubadde tumwerabidde omwami ono naye tumwebaza nnyo kuba ye yasooka okulaba Kabaka Mwanga era Kabaka Mwanga kati taata oli ng'avuddeko kati waliyo omwami Gwete Stephen naye taata ali Manchester UK kuba bwe yakulaba n'ankubira okitegedde naye twagala okumwebaza omwami Marvin Gwete Stephen ali Manchester UK olw'omutima ogwo ogwagaliza ne basaries zateereddengawo abaana kaakati Kabaka Mwanga kwagala okwaniriza mu ssomero lyaffe kati ovudde mu mikono gya Raymond ovudde mu mikono gya taata egya Saimo kati tukwaniriza nze kati nga tica nkwaniriza era essaawa eno eno twagala tugende Essaawa zino tuliko tubaita climax okubaliriza omwana ono okumuta so twagadde omusomesa omu akiikirira abasomesa bonna abeeko akagambo kamu oba bubiri bw'aba ababuulira about this school ne ku mwana ono Linda Julius. We use English? English. Okay, one or two words. What's your name? My name is Dr. Teacher of which subject? Science, Physics, and Science. Look into the camera. Okay, so your last remarks about this whole issue, Kabaka Mwanga being admitted to this school, what are you telling to all people out there with their kids who have not yet brought them to this school? First of all, I feel very glad, I feel very happy to welcome him in this school. And secondly, I also want to tell all parents who are out there to come and join us in this school. This is a school whereby we can upgrade. Mwanga, the governor ndi wambati.
kubala kwejogerako kubala so Kabaka Mwanga agenda okuva kuno yangamba okubala kumusumbuwamu abindekere kale bandi amanya sigale 01 njagala okwebazaako abantu wano wammanga bangi nnyo abankwatiddeko okulaba nga ntuusa ensonga eno kubanga nze akera ku makya bane nensalawo nengenda mu kyalo nempikinga ono omwana so nebaza nnyo n'obuwombeefu abantu abankwatiddeko ab'enjawulo okuvayo twamuyingiza wano JB yasooka okukwatagana naffe nga ayise mu mwana soda akwagala nnyo wa expo najja n'ayamba zono omwana ne tugenda wa baba namusala enviiri waliwo abamuwa engatto abayimbi abamutadde mu videos kyakabi nnyo kuba mutusobodde tuwa akasente ako abayimbi bwe tukoledde challenges twagala nnyo viani music digital mubeereddewo n'omwana ono so n'olwekyo Namirembe Commodities ono omwana mwamugulidde ebyennyanja bya mitwalo 10 ne mugamba bibyo tuulako birye ngaddeyo ku ssomero ne muwa n'ebitabo mama Asabye webale nnyo Info Trust mwebale nnyo ababeereddewo n'omwana Simon Fisher tetusobola butakwebaza muganda wange kubanga gwo eyagusizza ensonga eno okutuuka wano weri n'essomero lino omwana lyaliko balirabira omuntu yalirabira ku Simon Fisher so ate n'atubeereramu paka ono omwana watuuse saa zino twaguddewo akawunti tugenda kuba tugiteekawo awo buli mutu yagadde okusapootinga ono omwana tweyanza nnyo twebaza nnyo abazadde bono omwana bamuzaala taata abaddeko ko wano bawuubireko abantu eno taata waluyinda banna gwe Mwanga kiri kitya oli bulungi and I'm now even it's very quiet. I'm not. wadde emikisa Yes. So yange ebitabo dajja twala giwanike gisiru mugendo nawe Dino man. Ensonga yo ate kate we bituuse